kati omusumba lwaki mugata ina moral authority okwogera ku kintu ekyo bw'aba agamba Bishop Ntagali nti yatagalira kawala ngate naye at the same time yatagalira ku makula byonna bwe byabeerawo omusumba Ntagali yakkiriza ensobi ye gye yakola naye n'okutuusa kaakati ate Bugingo takkiriza nga nsobi gye naye nze sikiwa nti Pastor Bugingo yalina olukusa okwokya Bible ate si yaliluŋŋamizza endiga ze obutasoma Bible ezo ndani okuzookya kuba simanyi nti ye yakuguka nnyo mu Bible okusobola okwawula nti eno Bible nfu kati abasumba abo nga Bugingo kiki ekyamulema okutuula ne mukyala we okugera ku nsonga ezo usanga baatula ne bigaana laavu empya yali emupika Jofule wali obaddeko mu laavu nagamba nti Bugingo yali alaba makula ng'emmotoka kugamba ekika kya mmotoka kiwano kyatavugangamu ng'alina okukivuga waliwo hali ya new model Bannayuganda ninawo obubaka obutalinda nga buntumiddwa musajja wa Katonda Omulanzi Jafari asangibwa Nakisunga ng'oyitidde mukono wa Antony. Abalondoolwa ebizibu ebyenjawulo ebibatunuza mpulunkanyi ng'ow'ettulwala musa bangi ng'amajinni, emizimu, abaagala n'abayuugayuuga, omuntu walemedde mu kkomera n'ebirala. Bw'otuuka ewuwo ojja kukuba ssemukiti ng'embwa eyogereza. Musajja wa Katonda agenda kukwatako bukwasa akoomera essaala olwo akajagira kalamule ate nga n'akasiimo kaleeta omaze kulabako. Omulanzi Jafari alimu n'amaanyi ag'ekisalaziba nga bw'oyota ku kyoto kye kino ovaawo emikisa egyesiba gitadde n'ebizibu okukalirawo. Omulanzi Jafari mwangu okufuna ku nooti 7 nooti 39888 oba nooti 783988813. Stress no more if your dream is to go abroad. SMP Tours and Travel is here for you. We work on your travel documents like passport and ticketing, and we can get you visas for countries like Turkey, Switzerland, Iceland, Finland, Germany, Netherlands, Denmark, Dubai, England, USA, Bahrain, Canada, and South Africa. We are located on plot 9, Lumu Street, Kampala, Julaina Complex. You can call us on 0759-793-767 or visit us on www.smptoursandtravel.com. SMP Tours and Travel, let's explore. Tukwaniriza nnyo gwe wenna tulaba ku emboozi mu Eugene Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan. Kwendi nnyo ku show mwebale mwenna abatulaba okusinziira mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo wano mu Uganda kyokka ate n'okwetoloola ensi yonna. So tubeebaza okuba nti mutugoberera nga bulijjo mwe musinga mu kintu kino. Ntudde wano olunaku olwaleero omukulu akomyewo Aloysius Mukasa nakugamba nti no atali honorable wabula Aloysius Mukasa ayambu ensawo ye yalimu ebiwandiiko ebimukwatako eby'essomero byonna byabbibwa ate atagenda okulaba nga waluwazze mumanya ga Mukasa Aloysius so gwendi naye wano ku state tuze tuwayemuko ku mboozi tuli mu vibe wano mpolampola tulabe of course ebigezezzaako okutambula soko nzikirize asoka kubuuzeeko tusimbulirawo naye nga tusinaba kwerabira Guy owakabi wa Extreme Promotions yaliwo ku kamera wano kubanga ekifaananyi kifuna bulungi nnyo kiriya bw'obanga okirabye nga kibi yakiriko bwe kiba malidda kiriya wali wonna yakiriko so wali nnyo Guy wakabi nnyo gwalina omukolo guno gwa buli ngeri yonna birthday party kwanjula mbaga biki byonna wali nnyo kubanga akwasaganya namba y'essimu tujja kugikuwa mu wali nga tumaliriza so tugoberere bulungi nnyo namba y'essimu ojja kugifunaawo ajja kubakolerako bulungi nnyo ku bintu byo soko buze kuba tulaba abalabi ba emboozi mu Yugi balamusizaako nga bulijjo amannya Mukasa Aloysius so mubaka werubaga nze ndi munnamakindye West naye nange sawa yonna nzija Geoffrey era ndi munna DP atagenda nammawo omweni RM sawa yonna ngenda kujja okukiikirira ku bantu bange nkolereko ku bantu bange abamakindye West okay oli musajja mu Katoliki yes wabula eyasooka n'ava mu Katoliki n'agenda mu ddiini y'obulokole nali sibuvuddemu
sebo wali obuvuddemu n'okwatula wangamba mpozi nga nerabidde ndishaganga wali wayatula omuntu aba avudde mu bukatoliki n'agenda mu bulokole abatizibwa tewabatizibwa nze saabatizibwa naye nga bw'oyatula nga tobatiziddwa oba tokyuse ekitegeeza mu bulokole nti bw'oyatula olina n'okubatizibwa obatizibwa era bakunnyika mu nnyinnyika eyabwe ekitewanyikibwa mu kidiba sanyikibwa mu swimming pool kalize tukozesa ennaku zino so kaakati era ensonga enkulu eyantwalagayo nagikubuulira nti nanyumirwanga nnyo ekigambo ekyabuulirwanga abasajja abo naddala omusumba wange oyo pasita Kiweweesi wetwogerera essaawa zino omusumba Aloysius Bugingo yavuddeyo n'alumba nnyo yali bishop sijega nti yali kubanga asigalira bishop muwummuze bishop omuwummuze tugende nti muwummuze ebintu bishop Ntagali by'ekipolesitante ebyo sibitegeera nnyo nga bya kikatoliki oba bamuwummuza oba bamwambula ebintu ebyo katuganye nti omuwummuze bishop Ntagali omuwummuze y'omu ku baavaayo ennyo okunenya pasita Bugingo ogamba nti nno yayokya bayibuli wadde nga pasita Bugingo agamba nti bayibuli zino zeyayokya in fact yetazita na bayibuli agamba nti bano abantu boze bayita zi bayibuli zeyayokya nti zaali nkyamu nnyo nga zibulamu ennyiriri ate eri kyali ekituufu because nga bw'otunulira bayibuli zetunoza gamba nti ziri original ne zino good news nga bw'ogenda ozetegereza nti waliwo ennyiriri ezibula mu zino ate nga ziri mu zino ezaaliwo ezaliwo ebbanga lyonna okitegeera era yinagamba nti yekyeyokyo tebakiyita bayibuli wabula ayokya abamu bo kyebagamba nti bayibuli so omukulu bishop Ntagali omu ku baavaayo nanenya nnyo pasita Bugingo ku lwekyo kye yakola ng'ogyeko ekyo ne bapasita abalala abanene wano mu Kampala baavaayo ne mu Uganda yonna baavaayo nga bagamba nti naye era kye yakola kikyambule ne bamutwala ne mu kooti oba wankubadde nti nno emisango gyatambula bulungi nnyo kati twogerera nti omusajja ali oke naye akyagenda maaso n'okunenya wadde ebyo byaggwa naye akyagenda maaso n'okunenya abo abantu abamu abaavaayo kumutwala mu kooti n'abali bamunenye nnyo era nga mu abo ye bishop Ntagali gwe tuse n'okuyita nti yatagalira ku kawala yayenda omwenzi saabenzi ku nsonga ya pasita Bugingo eyo tusokere ku kino mukwokya katute Bible eza good news ezibulamu ennyiriri yakola nsobi ki ensobi gye yakola sisuubira nti ne Bible yennyini gyakwata ye gyagamba entuufu nti yaliyo mu kuwandiikibwa kwayo ye teyaliyo mu kuwandiikibwa kwayo ajjawa nti eno gye yayokyanfu kubanga yasomanga ennyiriri nga eziri mu eno yejakiririzaamu nga teziri mu eri good news bwe manzijjukira obulungi waaliwo ko okunnongoosereza mu kitabo ekitukuvu era bw'ogenda okuwulira ennyo ojja kulaba nga n'ennyimba oluusi ze tuyimba olwaleero mu ekereziya zaakyuka okuva ku nnyimba ziri ze twayimbanga enkadde bw'ogenda oziwuliriza olwaleero bw'oba olwawogenda mu kyaki oyinza n'okubula nga zikyuka mu ebyo bizaali zimba ebyaliwo oba okukyuka mu nkuba y'ebivuga ne sitayiro mu kuyimba naye ng'ebigambo bisigadde byebimu mulimu ebigambo ebyagattibwamu ebimu mu nnyimba ezimu ng'ate fulusi twayimanga n'okoma owantu w'okoma n'ensaba y'essaala yennyini ezimu zirina ennongoosereza eyakolebwamu nti bw'oba wasomanga kitaffe ali mu ggulu eri enkadde erina weekoma ate kati yessaawe n'oba ogisoma erina ekigambo ebyeyongeramu ate kitaali mu nkadde yes naye nze sikiwa nti pasita Bugingo yalina olukusa okwokya Bible ate si yaliluŋŋamizza endiga ze obutasoma Bible ezo dani okuzookya kuba simanyi nti ye yakuguka nnyo mu Bible okusobola okwawula nti eno Bible nfu eno namu anti yagamba nti ennyiriri ezaali muli ye yakiririzamu jaga nti yentuufu
tezali muzino empya za good news ekyasinga okutunuulira ennyo kyagamba nti no booli awo kiva ku kigambo kya Katonda n'obeerawo okubuzaabuza era gamba nti bayibuli ezo zireetebwa basiyazi. Ekyo sikiinaako nnyo bwino nze njaga nnyo oluusi okwajuwinga ku kintu nga nkimanyiiko naye ekyo ye simanyi wa gye yakijja nti obaza abasiyazi ekyo simanyi Bugingo gye yakijja era ekya Bible ekyo Geoffrey sijja kigenda into details sijja kigenda nnyo wala. Is it okay omuntu okuvaayo fine biri byaliwo omuntu asobola okutwala mu kkooti na byonna n'omuntu okuvaayo n'agamba because oli bishop mulamba naye musumba laga nti Saabenzi nja kusooka okwanukula omusumba Aloysius Bugingo nti musumba toyina moral authority eyogera ku nsonga eyo ey'obwenzi. Bagamba ekibi ekinene n'ekitono owa Mukama bisiŋŋana oba byenkanankana ekibi ekinene n'ekitono bikola ki byenkanankana mu maaso ga Mukama. Kati omusumba lwaki muga talina moral authority okwogera ku kintu ekyo? Bw'aba agamba Bishop Ntagali nti yatagalira Kawala ngate naye at the same time yatagalira ku Teddy atali mukyala w'owaka kale olwaliro bwe mba nga nze omulamuzi omukulu owaggulu kaŋŋameze kabona owaggulu nsobola okusonyiwa Ntagali ate ne sitasonyiwa Bugingo olw'ensonga emu nti yatagalya ku makula byonna bwe byabeerawo omusumba Ntagali yakkiriza ensobi ye gye yakola n'okutuusa kaakati ate Bugingo takkiriza nga nsobi gye yakola nti nsobi anti era yagamba nti yakola kituufu olw'ensonga ensonga zaziwa agamba nti omukyala w'omukulu Teddy Naluswa gamba ye takyamuwuliriza yali ayagala bakola olukwesikwesi babe ettaka lya kyaki ye omukulu nagamba nti ntekasi lyaffe lya kyaki ly'abantu baalisonda naga nti yatuuka n'ekiseera nga bwekata kyasobola kubeerawo anyigirizibwa ayagala kuttibwa embeera gy'alimu nga si nnungi nnyo natuuka n'okukwatamu ebibye n'agenda. Geoffrey nakugamba ku nsonga bwe nali kugamba ku musumba Kiganda nakubulira ensonga bbiri naye kugamba ffe omusajja ng'okooye omukazi ojjayo n'agwa mu buto osala buli magezi gonna okulaba ng'okolaki ng'omwekutulako mu bulungi oba mu bubi. Era we nakubuuliza golooza mukakigana yayenda kuwa capati kati era kyenkubuuza nti Teddy Bugingo olowooza ayina ensobi ennene esinga ez'abakazi abalaze batukola mu maka ne tuguma gye yakola Bugingo. Bugingo yali mulaavu mpya. Hano omusajja yavaayo n'agamba nti ali mu buwambe ayagala na kuttibwa. No, yali mulaavu mpya ng'anoonya butya bwe yejja ku Teddy. Ebyo byonna yalina okubyogera. Ebyo byonna yalina okubyogera. Naye essawa ya leero Bugingo bw'atandika okuwalampa Ntagali mwewuunya bagamba obukookolo bugeeyana. Ntagali talina njawulo na Bugingo kye yakola ate ye nsobola okumusonyiwa kuba yakkiriza. Ate na Bugingo kifula official kuba nembakadde yagenda. Nkugambye ekya Bugingo naye nga wajje kyakoma mu kkooti kyamutuusa n'okumufuula ekisajjasajja okutuuka okwogera eby'omunju ebya mukyala w'omukulu n'atuuka okwogera n'endwadde mukyala we omukulu ze yayina naye nga azeeta mu public ozeeta ku media omuntu ategeera. We nakugambira nti abasajja abo sometimes tebalina kwefumiitiriza tebalina kwefumiitiriza. So omuntu yenna bw'oba olina okwefumiitiriza mu mutima gwo nti naye kino bwe njogera kino outcome zigenda kubeera ki? Zigenda kubeera zitya kyekivaamu. Kati olwaleero Bugingo ayogedde ku Ntagali naye yeerabidde ye kye yakola emabega essaawa eno
ye mutuukirivu nnyo gyerabidde ki ebyaliwo ate ekyantagali kyagenda mu mawulire ndowooza kyatambula okumala weeks nga 3 era nakkiriza zonna ensobi ezaaliwo nekisirika naye kya Bugingo almost mwaka nga tuli ku nsonga emu nti ati omusajja omukulu n'atuuka ng'okukuba mukazi w'ebigambo kino oli kino wali bwoti ne bwoti omukazi yali akunyirizizaako n'obulya ng'otuuse ku yes Jofule enzibwe ennyo Jofule nga tokyanza kumugumiikiriza ensonga z'amaka gange sobola zidisikasinga na muntu yenna mulala sobola okuzoogerako ate n'omwana owange dani okuzoogerako n'omuntu omulala outsider era nzo ewange tulina policies zaffe tulina ne constitution ewaka etufuga etutwala ate ne bwe tuba tunyiize nnyo constitution yaffe etugamba obutasukka dakiika 5 nga muzeewo yes dakiika 5 bw'oba oyombye oba onvumye oba okoze ki tukome then genda mu kisenge okabireeyo amaziga go nange nfulumemu agange nga kabireeyo ate enkeera tetugenda kudda ku issue y'emu eyo eyatuyombeseza no era ekyo nja kyebaliza mukyala wange takikola era ye kennyini bw'awulira ngoba okutta essimu mbadde muyomba agikujja nako yagala kufuuka kisajjasajja kati betuli mu kuyomba no yagala bitwala bweru ng'ate olusikyo badde ogenda okwogera naye naye mulina ofunamu ne kafazi nogamba waayi ne gwe mbadde genda okukubira kankole ki kamuleke kangiwummuze kati abasumba abo nga Bugingo kiki ekyamulema okutuula ne mukyala we okugera ku nsonga ezo usanga baatula ne bigaana laavu empya yali emupika Jofule wali obaddeko mu laavu nagamba nti Bugingo yali alaba makula ng'emmotoka kugamba ekika kya mmotoka kiwano kyatavugangamu ng'alina okukivuga waliwo hali ya new model ng'agamba yalina okukola ki kati gundi Gravity omuntu yagula Range Rover yes negwe omanyi nti Gravity ayinza okuba teyeebaka dakira ekyo Range Rover naye kubasula gugumuka asula gikebera yes kuba nalabanga talina galaji mu nnyonyi aleka gisuza mu nawulira neiba we nga starting ye nagenda mu dirisa alingiza naduko kuba mu kisenga akebere kuba weeri alabe tebagitwala kati ye Bugingo bwe yali kuba yali ayingidde mu laavu empya eyo byonna byeyayogera yeweebuula ku mikutu by the way nali mwagala ndoza ekyo nakigamba naye yammalamu amaanyi era nakugamba Bugingo ekiba kisoboka bw'aba ayagala okwetereeza essaawa eno asooka aveeko mu bintu ebimu addeyo ku njiri enkadde gye yaliko naye omusumba Bugingo muntu bw'oba omusajja wa Katonda abulira enjiri alina abantu basumba bakulimbira naye muntu ng'omuntu wa bulijjo nti asobola okukola ensobi yonna because tubalabeko abasajja bangi nnyo wano nti abadde ne mukazi we n'amuleka n'afuna omukazi omulala nti waliwo bye tumanyi nga byo bya buntu Jofule ebyobuntu tebikutuusa kweweebuula ebyo by'omanyi nga bya buntu omusajja basudde nja kugamba alina oluyimba lwe yayimba ng'akugamba mukene muliira eyo kitege mukene muliira wa eyo ekya Susan Makulu okwagalana ne Bugingo kyali tekimutuusa kukubagana na mukyala we kyali tekimutuusa awo oli maama w'abaana bo omuzaddemu abaana abakulu by the way waliwo oyo muwala we oyo omukulu yali amukuba ennyo ebigambo namutumira mukwano gwange kuba bali bayimbera mu kyaki y'emu owa Bugingo awo bamuyita Brenda Nakabogo Brenda ne mugamba Brenda genda oyogere ne mukwano gwo ninga ensonga gye nali musindikamu ayogere mugamba genda ogaye mukwano gwo ave mu nsonga za taata nani ne maama we ave mu nsonga za maama ne taata yes ekyo nakimutumira era omuwala oyo nasanyuka nnyo yagenda nga asala omuliro gwe yali atandikiddeko ne bannamawulire batandise omuggyako interview ezo nempulira essanyu nga ndaba azeeyo wansi namugamba ensonga ezo ziveemu ez'abazadde kuba taatawo tagenda kusiriwala ate nawe omwana osiriwale gwe leka taata asiriwale oba ne maama asiriwadde
gwe mwana sirika beerawo olimenya kweraga nti oli mwana wa Bugingo weewawo ye kitaawo kuba ebintu ebyo bijja mu mawulire ng'ebyo n'omusajja aba agenda okuwasa omuwala oyo abaamu n'okutya agamba famire ya Bugingo yalimu kino na kino yensonga lwaki namutumira asooka ate ekintu ekyo era omusumba asooka ave ku nsonga z'obwenzi ezo n'okuzoogerako ate Geoffrey abasajja twenda ekyo tebakikulimba nti ku basajja 100 abasajja 10 oba oyinza okusanga abasajja 2 nga bebalebeera ku bakyala baabwe wakowaka nze ndi mbabiri abo okitegeere nga bebagumidde awo naye ate okuba nti bali 2 bokka bagumire ku bakyala baabwe kino 9 tekitambula nga kyeralaasana kujooga ate bakyala be balina waka wabeera respect yes mukazi osigala muwe ekitiibwa kiri nzeka Geoffrey tosobola kunkubira ssimu nga ndi waka ssaawa 4 kasita ntuuka waka essimu yange ebeerako naye ebintu by'okuvuga ebyo era nsobola okubulastinga ng'ogikubyeko nga tolina nsonga y'amaanyi gy'oŋŋamba nsobola okubulastinga buno obudde bwange na mukyala wange waka tolina kunkubira ssimu kubanga obadde n'obudde bw'ebirala okuva ku makya onkubira ku ki oŋŋamba ki ky'oŋŋamba naye osanga abasajja asibyeyo ku mulimu ali ku ssimu ayogera n'abantu akola ki naye anatukira n'ewaka era nabeera nga ali ku ssimu buli kadde eyo nsobi whatsapp nezifuka whatsapp eyo nsobi obudde bw'obadde nabwo bonna emisana bukumala okukola by'oyagala byonna komawo waka obeere emirembe ne mukyalawo nze sawa za leero oyinza oga mukyala wange by the way mukyala wange ye tebamukolera lugambo era Geoffrey ojja n'omugamba bba alinayo omuntu omulala nze olukomawo Geoffrey aŋŋambye olinayo omuwala omulala bwati ne bwati nga nze kubirawo essimu Geoffrey owaayo onoona maka gange kati olugambo olwedi tuba tulugobyo waka tolina bwogenda duleeta yes simanyi lwaki abasumba abo n'endiga ze basumba nazo tezituulaawo oluusi ne zeefumiitiriza ne zeebuuza muli nti naye musajja wa Katonda bino byayogera bye bimugwana okwogera bigwanidde ati mukulembeze waabwe yabakulembera nabwaba mukulembeze gwe weefumiitirize nti omusumba wange byayogera byebyo bigwanidde okuwulira nagamba juzi nalaba pasita omu naye ekyanyamba abaana bange bali bamaze okwebaka nani nsigadde ku TV okuondaba ziri ssaawa nga 4 awo 5 bamuleeta ku TV ebigambo byatandika okwogera ninga kati ze zino kanisa ze tulimu ng'awemula buwemuzi ng'awemula buwemuzi omanye okwogera ebyomukwano naye ng'obiwemulira mu buwemulizi n'otuuka okugamba gwe mwana brother najja nakusaba n'otandika nawulira ebigambo ebyo kwekanya empulira nga binyiga ebigambo tabyambaza wadde kagoye abikubyewo nga bw'alabye neŋŋamba ensiwa gyeraga yali musumba oba musumba kojja oba musumba kojja nga musumba naye ng'atakola obwa kojja naye ng'ate ekyewunyisa nga n'endiga zituddeyo eri emabega zimunyumirwa zikuba n'obukule nga banyumirwa nga bw'olaba Bugingo byakola endiga zino zikuba n'enduulu nogaa kale bannage wa gye tulaga Bugingo wawulira njagala oddeyo emabega onoonye ku njiri ya Bugingo bwe yali atandika enjiri nga yakava mu ndeeba awo osobola okwagala omusajja oyo ebbanga lyo lyonna era Bugingo oli bw'asanga Bugingo ono w'essaawa zino asobola omutugumbula kuba bali totally different Bugingo omukadde ne Bugingo ono Bugingo ono yali mu politics Bugingo ono ye muvumi okitegera Bugingo ono ye mwenzi kati essaawa za leero mwenzi omukazi ali omukyalo oli soke nkubuuza omukyalo oli yamujjawo olw'ensonga ze n'alita omukyala omukyalo oli si wampeta
wampeta naye mukulu yagala divorce naye mukazi tagimuwa. Bafuna divorce. Tagifuna ngo mukazi yakyamule. Okimanyi esawa za leero Bugingo akola ali mu kibimu azannyira. Oh. Akola ebibi bibiri omulundi gwe gumu. Kiri ekibi eky'obwenzi kyaliko n'okubuulira enjiri nga si mutukuvu. Hey. Ali mu kibi ebibi bibiri. Luli yabuuliranga enjiri eyaddala kuba n'obufumbe bwali butukuvu nga bwali. Naye essaawa eno ali mu kukola bwenzi nga tebwabuulira enjiri. Waliwo Brother Innocent oyo mukusooka nze nali manyi nti nno omusajja mulokole naye oluvannyuma yakinyonyola n'agamba nti ye si musajja mulokole, musajja mukatuliki. Brother waffe bwe tulina nti ye Brother Innocent. Omusajja oyo akubye nnyo TikTok mu ngeri etya, mu ngeri y'okusabira abantu, era ebimu ku ebyo byakola mu kusabira abantu kwe kubakwata munda naddala abakyala abakwata tetwalise mu ngoye zaabwe katugere nti mu mbugo n'abakubya ajjayo naddala ebyokola okusingira ddala abamu abakwata mu mabeere. So akikoze nnyo ku TikTok, era TikTok agikubye ng'akola ebintu ebifaananako bwe bityo. Ekereziya omusajja mukatuliki ekereziya bwekola tufuna tukimanyi bulungi nnyo nti ebyamagero ebisukkiridde kati ng'ebyo olumu ekereziya bayita bikola nnyo tebikolawo nti wabeerawo kuwonyezebwa n'ogenda father n'akusabira n'ogenda n'owona. Naye nga ti ne bwe bibaddewo tebibeera na mu kamera okitegeera. Brother Innocent ono abantu bangi bavuddeyo nga bamunenya olukukola ebintu ebifaananako bwe bityo. Ye byagamba nti nno ye nti ye wadde abantu bo bagamba nti nno musajja nti byakola si bituufu, naye yagamba nti ne Yesu naye yabeerawo n'akola ebituufu naye nga ku mulembe gwe abantu bakola ki tebamukkiririzaamu. Naye naye yagamba naye bujja kukyalo bamukkiririzeemu. Ki ekigenda mu ggwanga, ki ekigenda mu maaso? Geoffrey nga nsookera ddala nga nze omusajja omukatuliki yazaalibwa mu bukatuliki. Omusajja oyo bw'ayogera nga bw'ayogera sijja muyita brother. Nze kuba kitange yasooka kusoma bu brother ne bugaana. Era bwe bwagaana n'abukola ki? N'abuta. Bwabuta kwe kufunisa manga olubuto n'agenda ne yeegatta ku President Museveni okunonola eggwanga lino. Omuntu yenna nga weeyita brother oyina okumanya emisingi gy'obukatuliki. Era nsooka okuvumirira ebikolwa by'omusajja oyo eyeeyita Innocent Mbabazi. Mbivumirira. Mu bukatuliki tebiriiyo. Era nja kutwala okwetonda kwange eri abakyala mu nsi yonna olw'okuweebuulibwa omusajja oyo yeeyita brother w'abakatuliki. Tetukola ebyo Geoffrey. Never. Olaba na bw'aba father okufuna obufather kuba ekiragaano ekyo ng'ewaabwe waliyo wadde kasiisira bwe kati tebamuganya. Bambasinde omanyi lwaki bafather babasindeko waka okwetereeza okudda waka nga tebannakuba biragaano ekyo okutereeza ewaka nti wabaayo wabaayo kyonna ak'emizizo bakatereeza. Kati oyo yeeyita brother Innocent yeeyita bweyisi. Mu bukatuliki tetukola ekyo. Yatyobodde abakyala si mu Uganda yokka wabula mu nsi yonna. N'atakoma kutyoboola bakyala n'atyoboola abaami mu nsi yonna ng'akola ekintu kyekimu. Natunuulidde vidiyo ze ekyamazima singa yabadde kumpi nadde nja mukuba. Era nadde nja mubuuza ekigendererwakyo kiki kyeki mu bintu bino by'okola. Era oli wa ddiini ki entuufu agibuulira abantu. Wa ddiini ki entuufu nali musabye agibuulira abantu.
akimanye essaawa olwaleero byakola bikontana n'obukatuliki bikontanira ddala mutukuvu nnyo okusinga bakitaffe mu Katonda. Wali olabye kitaffe mu Katonda yenna asabira omuntu nga amujja amukwata mu mbuga omukyala? Wali omulabyeyo? Wali olabyeyo brother yenna? Nze bwe nali nkyasoma nali ku ssomero baliyita Archbishop Kiwanuka ekitovu gye namalira olevo yange, era ffe abazavveeri abamu abatandika obuzavveeri mu ssomero eri. Nabutandika n'omugenzi Father Matabaalo yafa kati, naye enkola gye twakolangamu ebintu byaffe era bwe wabeerangamu mu buzavveeri obwo obulaba nga olaba obulokole bw'olwaleero bwe buli, naffe bwe twabeeranga tukyamuuka okugira nga bolaba nti bakarismatic bwe baali wano era bwe bali wano bukatuliki enkola eyo, naye ng'ate tetutuuka ku ssa ly'abasajja abo eyeeyita brother oyo. Si brother, era nja kumusaba, sijja na kusaba ye, nja kusaba gavumenti, kuba kino kiyinza okuba kyasusse ne ku bakitaffe mu Katonda. Era bw'aba nga ddala kituufu yeeyita brother nga yakola ebyo, nja kusaba ne ekereziya eveeyo etuttaanye ku nsonga z'omukulu oyo. Ddala brother, nze nkuze kulaba ba brother twabeeranga nabe bbanga lyonna tebakola ebyo. Brother neeyisaaye yeya father. Eneyisa zirina kuba zimu zikwata zifaanagana. Gwe mu bukatuliki wali olabyeyo gwe basabira ne bamukwata mu mbugo, nkikubuuziza ekyo Geoffrey. Sikirabangako. N'okwata basajja banno mu bitundu ebyekyama nti obasikayo, ayina gwe yadde asikayo ekintu nga kiwanvu kiriko n'obubirabira. Nawunze Geoffrey ne ngamba kiki kino? Ono mukatuliki. Ekyo nze Geoffrey nganze nkivumirira. Omusajja oyo namutunuulidde nnyo n'okunoonyereza wa gyakolera ebintu ebyo. Omusajja oyo ali ku Ntebe Road eyo ali Kajjansi, ku katundu ke bayita Sisaakaalo bakayita Mazzi. Yeeyita Brother Innocent. Nenja kusaba nga bakitaffe mu Katonda tebanavaayo kutuyamba. Gavumenti esooke tuyambe ku musajja oyo. Mukolere ki? Atyobodde abakyala, atyobodde bannakazadde b'eggwanga, abatyobodde. Natunuulidde omwana omuwala gwe bakubye, gwe bakutte bamu, nempulira ennaku Geoffrey. Nafumiitiriza ng'omuwala oyo mwannyinaze oba mukyala wange yakedde ku makya okugenda okusaba. Natunuulidde omukyala oyo nenfuna ekifaananyi nga ye mukyala wange akedde okukola ki? Ogenda okusaba. Nga gwe baliko gwe batigonyola bwe bati, gwe batigirira bwe bati. Nafunye obusungu ku musajja oyo, era gavumenti nja kusaba etuyambe. Nawulidde ku omubaka wa president atwala Wakiso Justin Mbabazi ng'ate agamba abalina kye bakomplaininga ku muntu oyo bajje bakole ki? Baleete obujulizi. Naye ekintu nja kugamba omukulu oyo oba nja kugamba omubaka wa president nti ekikolwa omukulu kye yakoze tekyetaaga na bantu kujja ye kufuna bujulizi. Obujulizi olwedde weebuli. Ate nno nga nekyewunyisa obujulizi obwo bwennyini oyo yeeyita brother yabwewaako yalagira Ndiga okukwata clips ezo ne ziziteekayo ku YouTube ne ku TikTok. Ekigendererwa kye kiri ki? Ekigendererwa kye kiri ki? Bw'aba tayagadde kuvumaganya bukatuliki, ekigendererwa kye kiri ki? Ffe tuli basajja bakatuliki Geoffrey. Tuli basajja bakatuliki, tukuze mu bukatuliki nga tulaba buli kintu. Ensaba yaffe ekikatuliki teba bweti. Ye kyayagala okuŋŋamba
mutukuvu nnyo okusinga papa oba okusinga bishop. Atuuka okumanya eddogo weriri nga alina okukwata yalijjeyo. Mutukuvu nnyo. Maama omubaka wa president nja kusaba kino ekintu kyoyo eyeeyita brother Innocent tekyetaaga bujulizi bw'abantu kujjawuwo. Obujulizi ye kennyini abwewaako okusinziira ku vidiyo z'alagire Ndiga okukwata ne zitusuulira ku mitimbagano ffe tulabe ebyobuseegu byakola ebirimu okutyoboola bannakazadde b'eggwanga, omulimu okutyoboola bannyinaffe, omulimu okutyoboola ffe bennyini abasajja. Omusajja oyo nsaba akwatibweko n'amaanyi. Era nawulidde weakness mu kintu kya omubaka wa president nti bwe banaazuula nga kimusinga kyakiyiye bagijjewo, n'okugjawo kyakimaama tekimala, asaana genda luzira mayisa. Ate yasaani okutyoboola abakyala bw'oti obanga ssa omuntu. Okimanyi nti oyo Innocent yatyobodde n'atyoboleramu ne nnyina amuzaala ku byakola. Yatyoboleddemu ne maama we. Maama ayogerwako. Bannakazadde nze era kyova olasikiriza mu basajja bano nti akuba mukazi. Nze Geoffrey ne nkusaba wadde oli mukwano gwange ng'okuba omukazi nkukuba. Nkukuba. Nkuddiza buddiza. Sikikkiririzaamu. Otyoboola otya ekitonde ekikyala ekyakutereka mu lubuto lw'emyezi 9. Myezi 9 ekikuyonsa emyaka egi. Ffe kubedda we twakulyanga batuyonsa emyaka 3. Va ku bino eby'abaana ffe bayonsako kati emyaka 2 omwaka gumu. Ne ffe batuyonsanga emyaka emeka. Ate ng'abamu basukka na Mungu omwana ava ne kuluzi n'akadomola nadda wali nadda ku bbeere lya maama. Extreme. Okitege? Ne n'obaddako n'obatyoboola. Ate nga weerimbise mu Bukatuliki. Nja kusaba abantu ba mirundi 2. Nja kusaba ekereziya enoonyereze nnyo ku muntu oyo emuvunaane n'omuvunaane. Nja kusaba gavumenti omubaka wa president Wakiso omukyala Justin Mbabazi obujulizi bwe wasabye obujulizi weebuli ng'omukulu oyo yabwewaako. Omukulu oyo avunaanibwe. Toyanza toyanzeege ensonga zezo zetwogedde olunaku olwaleero zigeza kugayagayamuko. Mbadde ne muganda wange Aloysius Mukasa, nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan, naye nga nyongera okukubiriza nti ongera okubeera nga ensigo zikwasaganya bulungi nnyo agenda kufiirikira ba okukyebusaabala okulemuko ku dduyiro. Jimu weeri, aerobics tumukola, sauna weeri, massage ogerako massage awo n'otutereeza ensonga, ate sauna njogeddeko then ne steam naye weeri. So tukawo tukwasaganya ensonga. Genda wali ku gundi bw'otuuka ku kyebusaabala ku Sherokas kwatandika kuba erigenda ebusaabala. Wakati bw'otuuka otambula katono otandise kuba eryebusaabala katono. Supermarket oba ogiraba ku mukono ogwa kkono bagiyita T&T supermarket. Bw'ogiyitako waliwo ekizimbe ky'oddako batunda furniture. Bw'okiyitako ekizimbe ekiddako ekiriko amaduuka amangi ennyo. Kwe kuli Fit Club ku kyebusaabala, kwe kuli Fit Club waggulu awo. So tubeera buli kawungeezo okulaba nga tukola bulungi nnyo ensonga ezo. Extreme mukubireko Extreme Promotions ku by'okukwata videos ennungi, abayimbi kukwata video ya kabi, abalina emikolo mbaga kwanjula, birthday party, byonna mu mwekwate, abanabuzi photoshoot, abakola okukola ebintu eby'engeri yonna nkwatagana ne video waali nnyo ajja kukolerako bulungi nnyo. So waali nnyo kamera zonna eza kabi zonna zirina, gwe zoyinza okulowoozaako zi drone zonna ziri eza kabi, biki byonna birina. Ye Extreme Promotions. So mwekwate ku 0756 02 82 75 0756 02 82 75.
Genda wali waggulu ku Radio 1 n'akaboozi enakasolo waggulu awo waliwo ekizimbe bakiyita July Complex. Abanafu aba SMP Tours and Travels we bali ku byokutambula mu mawanga gonna. Wane wafu bakulambula wano waffe mu National Parks obayagala kugenda mu mawanga ga Bulaaya abazungu wonna sio najogala okugendamu. Abagamba nti bajja kukolako ku byentambula z'ennyonyi. Naddala mu kufunya passport mu kuyambako okufuna ticket kuyambako okufuna visa n'ebirala byonna sibagamba nti we bali kikanga ate bakubukingira ne hotel gyogenda okusula mawanga gonna gyobolaga so hoteli zonna zinazo zikusalako zonna bakubukingira bulungi nnyo nebanga soga zonna zikutambulira bulungi aye n'okukulambuza era bakulambuza bulungi nnyo byonna so kino bakinywezezza bakabi nnyo beekwate mu nsonga zonna kuba bitambula bulungi kusibudde. Bannayuganda ninawo obubaka obutalinda nga buntumiddwa musajja wa Katonda Omulanzi Jafari asangibwa Nakisunga ng'oyitidde mukono wa Antony. Abalondoolwa ebizibu ebyenjawulo ebibatunuza mpulunkanyi ng'owetulwala musa abangi ng'amajinni, emizimu, abaagala n'abayuugayuuga, omuntu walemedde mu kkomera n'ebirala. Bw'otuuka ewuwo ojja kukuba ssemukiti ng'embwa eyogereza. Musajja wa Katonda agenda kukwatako bukwasa akoomera essaala olwo akajagira kalamule ate nga n'akasiimo kaleeta omaze kulabako. Omulanzi Jafari alimu n'amaanyi ag'ekisalaziba nga bw'oyota ku kyoto kye kino ovaawo emikisa egyesiba gitadde n'ebizibu okukalirawo. Omulanzi Jafari mwangu okufuna ku nooti 7 nooti 39888 oba nooti 783988813. Stress no more if your dream is to go abroad. SMP Tours and Travel is here for you. We work on your travel documents like passport and ticketing, and we can get you visas for countries like Turkey, Switzerland, Iceland, Finland, Germany, Netherlands, Denmark, Dubai, England, USA, Bahrain, Canada, and South Africa. We are located on plot 9, Lumu Street, Kampala, Julina Complex. You can call us on 0759 793 767 or visit us on www.smptoursandtravel.com. SMP Tours and Travel. Let's explore.